yalinga muwa amagezi oli ayinza okubulira ekintu ng'olaba kituufu 10 ku 10 kumbe kikyamu 10 ku 10. Mama mwana yange chichi gamba kukikula tulisatmi mama wowe tulisate chichi n'amagezi biki ebyo byewakola yawandiika mama yawandiika ababoda muwandiika bumi wowe yawandiika mu kitabo ky'omwana kyajjula abayo efirimu egenda mu maaso olubuto tuluggemu eyaleeta amagezi agasooka yaleese n'amalala olubuto tulusibe enjegere tuluwalule mpaka ku ttale kuba kati tutulina kyakikolera ekyo ye yaleeta amagezi ono ayende omuntu bagamba mu sitaani yamukemye oli namubuza yamusanzeewa ejjira ku muntu sheitani zitudde mu mibiri gy'abantu oli alowooza sheitani ejja kujja nga esibye akakookola agirabika uwa ziri mu bantu era omuntu omulabirawo ng'atunulangawo kyayasanze. Katugenda okudda eno waliwo ali mu kunoga eddagala lya jjajja. Halo? Efirimu yaffe egenda maaso atutwagala tumenye ludala gye biggwera. Omenye okusanga yangu kubatange nako nkukubisa simu ngenda kuvayo eno gyendi ali mu kunoga ddagala ngenda kujja tofaayo mala omuteeramu omugasi yajja kutya. Firimu egenda maaso. Ugamba ki? Gendi ubabulira wabana semutuwe ku sente. Ate siwasinga bana nawira. Kati onunya kyeno obwana wawali mukatandise. Nonya ku nyumba ya kupakisa inabo ojimanyi. Kakati waliwo anoonya luumu. Kati pamwe naku nga 2-3 emabega naye mugi nyumba nungi nze kumanya embeera baagala nju. The fear of God is the beginning of wisdom. Mukutya Katonda amagezi megasookera. Bameka abatya Katonda so si okumulabanga tayiga n'odduka wabula okumuwa ekitiibwa. Katonda omuwadde ekitiibwa ng'ogoberera amateeka ge yawa Musa. Oba baagawa Musa? Mateeka ng'ogagobererwa ng'ogagondera awo oba ogondedde Katonda. Wetukiza mu njogera y'omulembe guno ey'abasomye ennyo laws of nature, mu butonde waliwo amateeka ge tulina okuba nga situmenya, era buli wogezaako menya amateeka g'obutonde wabaawo ekikulondoola. Ndaga ekyovola buli kyokola leero ojja kikongolamu kyokisizeemu enkya. Omanya bulwadde buno buba bujja mangu naye okujjayo. Kali beebuuza munnaabwe kiki ennaku zino takyalabika kumbe wuuno. Efirimu egenda maaso. Yali mulwadde kakati no Kasumaali aba ali wano agenda okula waliwo akonkona. Yabadde anoonya enju ne bamulagirira ewa boda gye yakavaamu. Ate kiki? Noonya ku jimu mwali. Jimu yaani? Jimu abadde abeera wano n'ennaku 2 emabega wano saasanzewo muntu nange nayingidde jjo. Twala eryo nnemba jimu mwana alabika. Kati ate nze Kasumaali sirimba kuba kati nva ku swala ya dhuhuri saagala kulimba tonzitira swala. Owa boda yasenguse. Owa boda yasenguse. Awo emiwunyo gitandise awo ne kemisitule n'ow'omusoma batakyayingira mu mutwe. Abawala mwegendereze. Omuntu bagamba nti akwagala soka wegendereze ebigambo bwabyogera. Kadi mutaka wuno manya ababoda tebabaako na office piki eyo yeba office wonna wagipakinze. Kati agenda okulengera akawala keesibye ku ssimu n'agijjamu layini n'agikutula. Laba obukyayo obwo naye ng'okusooka gwali mukwano. Kati mbe nga mwegendereza abantu. Toddumira ku bigambo eby'omuntu byagamba.
kulwokuba olabanga bifaanana amazima. Kaakati nno ebyo byonna byaddirira oluvannyuma lw'okulabika nga omuwala ono yawuliriza mukwano gwe ebigambo ebyobulalu ng'alabanga ebyamagezi. Era kye baakola kwe kulayikaani olubuto balugyamu. Kubanga owa booda yabaddukako, kubanga era abakazi kye bakola olubuto alufuna mu butanwa, musajja n'ambulako n'alowooza engeri ennyangu yakulugyamu. Kaakati nno ebizibu nga tebajjaamu mbuto. Ono amugamba ndi watuleetera ebizibu. Nze nzije Ono eyalukuulamu yamugamba nze nzigyamu embuto naye mulayika mulina kye mwasobya. nsobedde. Olubuto mbu lwataama. Omuwala abuliidinga nnyo kati yabawa eddagala ly'okulugyamu abagamba yajjamu embuto. Nze naakaweza embuto nga2,000 zenkudde mu bantu. Nzigyamu n'ezente. Oŋŋamba otyambulu lwagaanyi. Muntu abuliidinga kiki? Tugenda mu maaso. Naye nga bannange kyatabu nnyo okugyamu olubuto n'okusinga okuluzaala. Newankubadde okuluzaala waliwo obulumi obw'amaanyi. Kaakano ogenda okudda ewa Tulisa yatulise. Tulisa yatulise. Wowe mama. Takyayimba jimu, luli yayimbanga jimu. Kati wowe miranga. Wowe mama. Krisho obadde bino bikyate. Mama wagenda okujja? Mama. Wowe kundi lyabise. Kunkicha? Ate biki bino? Omwana atobyetobanye. Mwana avaamu mwana abomosi. Ayabise. Bigwera wa. Efirimu egenda maaso. Kaakano kibalina okula kutwala mwana mu ddwaliro. Tukebedde omwana naye omulwadde olw'ensonga nti tukebedde omwana we Omwana ali muto. Bagenza okugereza omwana abadde lubuto. Lubuto yagezezzaako lukuulamu. Kati olubuto badde balugyamu ne wavaayo bugere. Omutwe gwasigaddeyo n'ekifuba. Kati wali kyakkola. Ebyo bibeerawo ddala. Bantu bagezaako okuggyamu embuto ne ziyikako kitundu. Kati kye tulina okukola tulina okukola kiri ekintu kimu. Togamba mwana nti ate yakola kino bayogyamu olubuto bate yakusaasira wabula kyetulina kati kutaasa bulamu. Options ziriwo ziri bbiri. Esooka kukkiriza kusayininga mu fayiro eno omwana akolebweko asobole okuba nga atereera oba okumuleka notasayininga n'akola kinaawo. Kyatugenda okukola ogenda sayininga naye tumulongoose tumugjemu n'abaana mubwayo yagonda. Era ogenda okwetegereza omusawo kye yalaga. Omwana ono engeri gy'alabise okuba nti olubuto lwagize bubi balina kumuggyamu n'abaana. Ayinza obutaddamu kuzaala obulamu bwe okusinziira kukebera kye baakebedde. Yakosebwa nnyo munda okugezaako okujja mu lubuto. Katusuubire nti abalaba firimu eno waliwo ekintu kye bayiga nabiki ebiyinza okuviiramu ku bikolwa byo. Bw'obanga olina ebimu ku bikolwa by'okola mu bye tulaba mu firimu eno weegendereze. Ekintu kyonna kiyinza okubaawo mu bulamu bwo. Bwidde nga mugana nkwewunya okusanga bamwe ng'otuzze. Kati tukoze tutya? Nange tumanyi tugenda kutambe. Kyekiriwo kati. Twandigenda. Tebamanyi oba bagende balabe mukwano gwabwe oba ki? Nina ennamba y'essimu. Nina mukubirako tumanye eddwaliro kimwali tugende tumulabe. Batya nayo. Mukubire katikati airtime aweddeko kati kanoonye airtime. Weewunya yali agamba banne bende. Ye ali bulungi.
Dekoya. Tewala bya tugongamba ne tugenda fenna. Kale. Eyakugamba yenda yetanna yenda era obulamu bwalina. Abaganda sibalina lugero lwe baagera. Niyo balwaki ennaku zino sibakyagira abantu. Awo nno olabira nti okutegeera mu bantu kutono oba kwakendeera. Bagamba akusigula ng'olinnya bw'ogwa kuyita kadduwa nnema kati olina kwegendereza. Buli agamba walampa amakulu g'olugero gwe waliwo ebintu bingi. Olayinza okuwagawaga oyo gundi omusobola kwepankira kwe yakuvumye n'ebinnyo mukube. Okwo nako kuba kukusigula mu kulinnya. Naye bakuba ne bakukyusa akaba yaseka gundi bamuwugudde mwana yadde yeewaga. Nadde eri kati kumpi ku university wali esimu yako kati jimu yakyusa stage mwana mbadde najenda takyalina wabeera bulungi. Nja kuba nkulaba muganda wange nja kuba nkulaba mwana bakyali be beebuuza oba yaddukira wa n'essimu yagijjako kumbe yeekweka bizibu n'akyusa. Buli waafuna abamumanyi aba ayagala kuvaawo. Munnange ogenda okudda eno bano nga bajja babe nga balaba mukwano gwabwe ali mu ddwaliro bazze omulaba. Efirimu egenda mu maaso. Luluma ali mbulumi bw'otategeera, ali mbulumi obw'ekika ekya waggulu. Twagala tumanye omuwala ono ki ekiyinza okudderera. Banne nga bajja omulaba. Kale bannamwe mubeebayo. Obadde tulina omulwadde gwe tunoonyaako. Omulwadde ng'alina ye Trisha. Trisha mwamulesejjo. 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 Trisha yalwadde bulwadde ki? Tetumanyi. Owulira ekyamazima bakimanyi. Ono yagenda nonno eddagala lyali lijjamu olubuto. Efirimu egenda mu maaso. Bagambye bagenda kumugjamu kino nabaana bagenda mumugjamu. Eddagala liri lyakosezza nnyo nabaana kale naye mwana gwe gwe waleeta obuzibu tobyogera bajja kutuwulira. Gumanga omuntu tuzze munaye tukugumye. Wandeetera bino munnange. Yabomose. Oli owa booda muzibu. Mulimu abasajja nga bakambwe. Efirimu egenda mu maaso. Efirimu egenda mu maaso. Musawo balina okukola kyonna kye basobola. Sawo balina okukola kyonna kye basobola. Kale nno kyatwala emyaka 10 olumala okulabika ndi munnaffe yali ajjanjabwa
era mu kujjanjabwa abasawo bafuba nga basobola balabike ni batasobola mbwe naye mu myaka 10 egyo egiyise waliwo omukulu yajja okusinkana omusawo omu musawo uno tumulaba nokira yantuwe kale musajja atono agenza okujjanga alina ekizibu ekimutuusa awakambwe kati ng'amugamba mmaze n'omukyala wange emyaka 3 naye situfunangako mwana mu nnyumba yaffe ate musajja atwe emyaka gy'alimu akuze waliwo ebintu ebimu byolabanga ebyomuzannyo naye ng'abantu bakulaba bulala bawula baagala bebino naye bebino abuze bebino azin bebi kakati omusawo yamugamba nti waliwo ebintu bingi ebiviirako omuntu okubanga naddala abakyala bano nti afuna obuzibu oba obutazaala kati ekiyinza okuddirira musawo yalowooza ekyokukola ng'amugamba nti mugenda kujja mwembi muyinza okuba mubadde n'ekikabootongo kyammwe nga kijjajja nekijja kimuyisa bubi nabanga kyamukyankalanya ebitonde bye oba ebimu ebitundu mu butonde sajja bwana mukazi bwe namuleeta nabanga yazaala nga nze ndiko ekizibu nga atotya omukyala wajjabeera wamukolako yekka naawe omwami akolako wekka buli omu tubatuuze tubabuulire obuzibu kwe buba olunaku olwo buli omu akeberwa ku saidi ye ate naddala omusajja yazze ne yeemulugunya kati ekintu ng'ekyo tuyinza obutakimubuulira mu lwatu bw'abanga omusajja takyagala era balina ne kye bayita private counseling basolo basinkana bokka bono ni kale musajja atukyava ayitawo tugenda maaso bagiyita singa namanya kutandika okwejjusa kuvaawa omwami ono aze mu ddwaliro aloopye ensonga ye nti omukyala tazaala yebba waani ng'akwata mmotoka afune olunaku alabike ndi aleeta mukazi we kati ng'akomawe waka ye mukyala abadde awumuddemu bidde alina byakola ebimukooyo omukyala njagala olabe wulira soka owulire ng'atumya tuzzi kyala byegoye abwambala eddala obulaga omwami nti yawasa omanye abakyala ewaka bamanyi okwambala ebigoye ne bimulaga omusajja obanga ataawasa wabayo obugoye omukazi bwolina okwamba n'olaga balo nti yawasa n'omuziba amaaso bw'aba ali bweru aleme kulabankana kati mukyala kirinamu ku nsonyi ekyami mune mukwano ngenzeeko mu ddwaliro walwadde yamugamba munange ekitutawanya okimanyi ekyokubanga situlina mwana sikoma kirowoozaako nga ndi waka nene mukubo kintawanya kati ogenze mu ddwaliro manyi babagambye batya boogera ku kyobutazaala omukazi n'atakula enkuuna laba
Ikunze obasiko gwe. Batugambe balina tukebera balaba ani atazaala kunze naawe ani atalina nkwansa. Kale tujja genda tewali buzibu naye nga bw'atakula omutwe. Efirimu egenda mu maaso. Tujja genda mukwano baby. Kimusiiwa. Abakazi amba bana ebizibu byabwe nga bakimanyi bulungi. Njagala olabe kaakati nuziba teziri busa. Obuviiri bwobwo kwegamba kati bwobongera mbwongezi sente kati kati nze ninga mmwe muyina amaanyi n'emitono musobola okusiba naye kati ate nawe yatufaanana bubi naye maama wazikiramu kole wagejja si kibi naye watuukidde wanino tusha mukwano gwe asi ninamu obuzibu ki ayagala kuwulira munne ebizibu kya yagenze mu ddwaliro emiwunyo gyazze omwana mu maka gano okuba ni omusajja ono akuze nga talina mwana akuliridde ate omukyala yawasa kijujulu kitonga amanyi kijazaala nnyo kumbe ekiwala kyakamiza kompita maria kaniga mugamu nange ebintu bizibu bamugambye mbu simanyi mbu tugenda simanyi babiri mbu simanyi batukebere bwe banatukebera mbalaba ani ayinako obuzibu obwobutazaala nze natidde dda yamugamba nti kyolina okukola kwe kumpa ku magezi nkoze nti ebizibu byange obimanyi ono ye muwala tulisa gwe bakuulamu nabaana yafuna omusajja n'amuwasa omusajja obuvunanyizibwa wabula ebiseera ebisinga abantu abatayagala kuzaala ate bagwa ku bantu abaagala bazaale. Njagala olabe kiki kye balina okukola n'amugamba nnakuyisa ombuliro mpe ku magezi omusajja tumbuzaabuzizza tutya sirina wendi naye manyi tusha nze mugamba omusajja mubulira amazima kati manyi bagamba amazima gali kufuula ow'eddembe mugambe nti bwenali byonna nga we wali mu buto n'otazaala mugambe bakukuulamu ne bakusimbula mugambe ndi bakugjamu nabaana kyensonga ali tozaala muleme kutawaana kuna sente za musajja. Enfirimu egenda mu maaso kati amulimbye atya mukwano naatulina okulaba omusawo ekyomusawo kyekiriwo awulira bayi mukwano bayi weraba oba mugambe otya efirimu egenda maaso omugamba otya yakwatirawo essimu omusajja tewa kali yakwiramu namugamba ebizibu bikyaliwo yalemerera okugamba bbaawe nti tazaala nkale nga tanaba kudda bwolabira esanga zinatutuuka yingira munankiweerwaze oyingire mu buliri we kali yamugamba kimu kyolina okukola bwakomawo bwe mugende mu ddwaliro lwalaganirawo naye ng'ate omuntu bw'alwalira balina mutwala mu ddwaliro kati yamugamba bwajja lwala kyolina okukola kyakwerwaza. Efirimu egenda maaso twagala tumanye ludajja biggwera mukulu gyakolera
waliwo yali azze omulaba alina bizinesi zakwasaganya mpola eri muntu aginasanze eri ku namba UPP property master enyumba etoyagala yamaka oba property master kayungereze enjagala yamaka enyumba yamaka abadinka bawangalidde mu ggwanga bayize n'okwogera olulimi olw'ensi alina appointment saa 8 yagala olabe omulaba alinga kiwabyo kakano twadde ew'omusawo aba ali awo ng'afuna akasimu ono ng'atintema bannange nagambye weeteeke tugenda mu ddwaliro ate ogudde buganaye nze siwulira bulungi nze mpulira n'emmeeme enkuba era mpulira saagala nakuva waka ndi olumu lwadde ofa winandira mu ddwaliro ewali eddagala neta zawubikyasuuki omukulu ali ku kyamisana wange dokita siga yasobola kujja eyo nali nyina appointment gyenkoze n'abantu amu ku saa 8 efirimu egenda maaso ne mbasinkani ali ojja kujja nkya alinaye mukubira omugambe siwulira bulungi kushira omusujja tomulaba nti wakisi ate twalewa ono yalaba omukazi ono ng'alwadde omusujja atandika kudigida omanye omusujja kabonero ka muntu kufuna lubuto efirimu egenda maaso kati yamuyita wenale nga nkyali muto abimugambye kati teyamugamba mbu yafuna lubuto yamugamba munene nafuna embeera n'endwala kati munaye obulwadde bwannuma ekizema yannuma mu lubuto kati ekizema bwannuma nenzimba enkizi kati awo nebagamba musimanyi kabuuyi mbwakulukuta wange kati ekirwadde kyenafuna ne banzijamu kalera mwana kale bulijjo mbonyabonya lindako omanyi oyinza okuba ni obadde embooko naye omusajja n'akulaba nga tozaala n'obijja kindiridde ezange ennyini yeri amanyi kigenda muzaalira omwana omulungi egenda maaso yawulira nga atabuddwa azzaako ki tugenda maaso obadde onkyaye mukulu akwate kuba okudda kale nno waliwo okutaama waliwo okutaama naye era munenga wo bimanyira toyinza kugoba mukazi lwakuba tazaala naye mukyebaleko kati kino kyalina mukwano gwajjukira ajjanga n'akirabako bamuyita asiya oyo wange
asaze okulaba nnyabo usanze ennonzi ngenda okay kale nnyabo okeresane bawerekera Asiya nga bagenda kwerekera Asiya. Kumbe omwami alengera bakuwerekera Asiya Asiya bamuwerekera alengera Asiya buli kimu display Asiya. Kale kati omwami teyakola nsobi ng'asooka afuna kugira Asiya atuzze kyala akomawo omuwerekedde mangu Asiya yeeyongerayo Asiya mukulu najjayo emmotoka ng'atandika goberera owaayo omugenyi onaava okukyalo keeka wanyi mukulu ate otambule butambuzi eno gyokyadde twagula emmotoka gijangu nkutwaleko eno gyokyadde nkunywerezeewo toyitamu bulijjo obeera Asiya mujebala Asiya obeera muta Asiya obeerawa maaso eri kwasaganya wano nembeera nga sikulaba nga Asiya nobeera nga atoli weewala eno nga mpitayo nnyo Asiya annaale olabika bulungi olabye otya nga tuzaddeyo ku mwana kyoyo ng'oli n'ayiwawo nedda onkutte bubi ate si gwe badde ŋŋamba badde ŋŋamba ggwe nze Trisha akimanya atya Trisha naye tajja kukitegeera leka akulimba oli omuyaayi oli mukwano gwange nnyo ulira omuyaayi ayiwawo buyiyi kikiri wakati wange naawe Asiya ayagala gaana ziwaŋambe abakazi baafuuka balala ng'abadde akukwanawo akagaali kaboda ng'ate ogaana ono wuuno kaka ogenda okulengera Asiya my Asiya kazi abanyumira Asiya Asiya toyagadde kubeera Asiya naye ngayo kati agenda okwetegereza kirese essimu yakyo kati ono kyeyakola n'anyigamu eyiye agikuba ku yiye nyabo simu obadde ogirese neridda likinone tugenda mu maaso tugenda maaso bigwerawa kale omukulu nga tagikubako nnyabo owange kale nnyabo twazinyukira nzeva wa mukwano gwo ayogera alaali nze yagamba ku ky'omwana katakyanoonya laava anoonya mwana badde ŋŋamba olabye otya nga tumitizeko nawe nefunayo kalanki oba kaddina nedda nnyabo ate ani agenda okubimugamba nze nkuba essimu wakati wange naawe tewali agenda bimugamba ensonga zange byenakugambako biri bityayi sakugamba ozalireyo ku musika omusika mujja muzaalale Trisha gomanye ebbanga lyetumaze ne Trisha mumaze ebbanga lya myaka 3 nze sibanze sisobola kubeera naawe batazaala ekyo mbadde era nkimanyi tibakubanga yali mulwadde bamulongoosa ne bajjamu n'abaana owulira Trisha yajjamu lubuto najjayo bwino enzijuvu yamugayo yali akulimba yamugira bwino enzijuvu mukazi yamuwasa bulijjo yawasa kintu kinankani ono ye muganda wa Tulisa
banga lyonna nalyo limanyi nti mannyoko tazaala. Mwannyoko yalema okuzaala naye temwaŋŋamba nti yali ajja mu lubuto n'akyakala namunda mu lubuto n'abaana ne bagikuulamu taliddamu kuzaala era yagenze okwetegereza amazima yagazudde oluvannyuma lwa mukwano gwa Tulisa gwe basoma ne bakula naye be yamugambye nti bamugjamu mu jjanna baana oluvannyuma lw'okulaba kandi yajjamu olubuto era n'akyankalana. Omuntu bungambye yakugamba nti omusajja omuntu ayagabonogano maka oyina ensonga naye ate ensonga muka ayogeranga ebyokusaaga nti amaka gajja kwonooneka muko kakkana abumbuze muko yakabumbujja kati tugenda mu maaso kati ono wuuno agenda okujja tali mu mbeera kumbe ono mu biseera bye eby'eddembe alina gy'alumba. Esane efirimu egenda mu maaso naye efunyemuko ebinkute kufuna ensonyi waamu mpulize bannaye kyangu otuukieko okay nabadde njafuniyeko omugenyi ono kyokunywa anti bakufunye ekyokunywa ki bandiseeko Mountain Dew. Mountain Dew anyogoga oba atanyogoga? Banditse anyogoga. Anyogoga anyafu. Laba obulamu bugamba ki oli yafunzizaawo muwe ne banywamu bakizudde Asiya yalina ebikola kaakati no mani obulwadde bweyongedde ayagala genda kulaba maama we kakati ogenda mukyalo ogenda kudda ki nja kudda ku Mande olwekulaawo ebambi tolwayo nnyo kangendeyo mulabeko mujenyako ennaku 3 nja kubamu natuuka njakudda agenda wa nnyina ebisuuzo emotoka yange agende wa nnyina alabe ku maama we ennaku nga 2 adde eko mwana mwalo kuwonye kati kumbona engeri gyali mu kaweefube ow'okuzaala buli kaseera abeera akubira Asiya buli kaseera abeera akubira Asiya ajje balabe oba olubuto lwe luli active waliwo eziri inactive olubuto luli inactive lwasindikiddwa mu kyalo owange yangu tuleka weefube gwe tuliko omumanyi tekyetaaga zikiza twagala gira kuba twagala kuwandiika kwa buli kadde tuwandiike tulabe oba tuwandiika ono kati engeri gyagenze ewa nnyina anaagenda okudda ng'oyonsa laba firimu mukwano gwe simanyi mulengera kyovula abantu abamu tebaagala kukyaza mikwano gyabwe nga babba baabwe gye bali njagala oti omusajja nkukunyi n'omugenyi emuluma ozannya n'okuzannya kati gwe leeta nnyo muganda wo ng'akusinga okunyirira kale oba mukwano gwo kyobola beera abawala abagezi abeera nekikwano kye nga kibi oba kiganda kyaleeta nnyo ewaka ekyalumu envunza efirimu egenda maaso kakati ono ye muganda wa Tulisa yazze agenda kujja yazze naye ate agenda kuddayo kati ogenda okulira mbu Tulisa yazze naye mbw ate ayagala kuddayo yazze yabadde amanyi maama waabwe muyi naye yamusanze maama tali mu mbeera mbi n'asala like akola ki addayo mangu baba zikaddiye njagala olabe
kyagala ku ssente byanyina tuliisayo bamuwasa naye no tannaba ebiseera ebisinga abaana abawala abo bwe baba tebannamuwasa atawaanya nnyo muganda we omulenzi njagala olabe kakano ogenda okudda eno ono yuno wanje olera banange mukwano nsonyiwa siriiyo ndiko mukyalo nadezeko mukyalo nga mama mulwadde kakati munne nga atamukubira essimu jjukira kiba kyakubye ne kimugamba kyagambye Asiya jangwe wakono taliyo kalise bono oli kye yakola Asiya ng'akubira ono ng'amugamba oli wako siriyo ndi mukyalo yagenze kulaba maama kali kikyakola kyo ne kirumba kyalumbirawo njagala olabe anaku bbiri taliiwo naku bbiri nga tuwandiika black book obejjula Katonda yamanyi tuwandiike akimanyi ali eri zonna ennaku kakano ogenda okudda eno gwe bagamba simanyi naku mmeka ali mu kusiibula ate ntuuseeyo wanda bamama ali fine n'isi ali obyenyankanga ge baliko wuno asiibula okutwalizeewamu mama asaze nange yangulidde akalabo ate nno bamumanyi embeera zi yakipalira nga muno tukyakwata banaye katwale kaneeno naye maama amuwadde ekirabo manyi maama bwakuba oba toyina kugaana afazaali n'oba tokyagala ogenda nakyo nokisuleeka addayo mangu muko yeebuuza lwaki akikoze basajja mukambwe nti aya nedda engeri gyatazaala munnanga alina okukuuma batazaala ebweru efirimu egenda mu maaso meeting samuya nambulira ensonga zeyangamba kali nga mugamba okimanyi tukyajja mu lubuto muko yategedde buli kimu yamukubira namugamba musinkane kyokka we namusinkana emetuga bya bulijjo kati mbwagenda otuuka eyo ng'amugamba musimanyi Asiya yamugamba kino na kino na kino musimanyi wali gwamugamba walwala mu bulwazi ne bakujjamu nabaana mbu walwala bulwazi kati ate Asiya namubulira amazima nti wajjamu olubuto era ne bakuulamu gundi kati Asiya byonna byonna okulabirira okwali kwoli bakuzza ku Asiya onywa akatunda naye nga essaawa gyeri bagenda kakugogolamu yazirika naye n'abasajja namwe mukola ensobi Asiya n'akyaluka tetuganye muli nkukunyi n'abagenyi mubaluma naye ate temulumira waka azirise yazirika mukazi wattu kyabadde gwe sooka ojje jangu wano yola bagenda omuyoola Hello? Otuuseewa banne omukyala bagenda omuyoola sikulaba ebintu bye nadde engulu abanga jjinja lyabutidda oli bulungi mutwe gwamububba yagakaaba naye nga buzibu bwe firimu bagiyita singa namanya n'otayendera myaka gy'otalina kwenderamu n'abaana teyandivuddemu era wandibadde musanyufu mu bufumbo bwo ng'olina omwana yatandika okwejjusa bamala kwekuuna ne bajjukira nti babuuka kale nno byonna byonna yabirowoozaako mu kaseera kano empeta yali agifunye naye omusajja okuwasa kitegeeza kumuzaalira kubanga abaana naawe yabeera famire yali talina gwakunenya ensobi yali yiye kuba yatandika kino emabega kale nno okutujja kwebaza Katonda yekka
kuba ina nnyini nsi eno. Tubadde tulebadde manyiddwa singa namanya. Tubaagala nnyo mwenna abawagira.